Nabagamba eruzira omusibe omu okutoloka abaana bakyamanyi 2 bafa. Bwe kiri era tosobola kutolokawo totya. Waliyo bennabezo emisango bali sinajulira kyanja kyekajiri eyo gisinga nnyo beera mu Slum areas. Singa olaba Kawempe eteroleeta makinene kooti ye Kawempe esinga okuweereza aba public nuisance baba bangi nateete kati bagende eyo mu Slum areas bakwata abavubuka abo bakusanga bazanya puulu bakusanga segere ebintu ebito bano banda ba firimu nva kulaba mupiira kiro bangamba ogenda kutuwulira sente z'omusajja gye ziri ne bakusiba n'amaaso ne bangamba tugenda kutambuza olina otubulira gye ziri ne bagamba nze baaba sirina sente zammwe oba mwagala kumutwala ba muntu ali tewafikirawo gwe nali solid nali mugumu. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa. Omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa. Ate enkozesa yagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga oyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebyo. Welcome to Shalom 256 is happening betugamba kaswa ekigambo it is happening kumenya oli ku Shalom 256. Don't forget to subscribe na subscribinga tegwa subscribinga kada kaswa kompola so that you get notified each and every time that we upload. Yakanda bogusose inze Shalom Haddad Kaweesi era ngoli ku Shalom 256 njagala bebaza omwaka twagenda kuguma mwaka gwajja nga tulina ba subscribers emitwalo 3 mu kakaaga. Golo yaffe yali ya mitwalo 3 but as the Bible says God does exceeding or beyond our expectations. Yatwongedde abantu kakaaga kalamba omwaka guno. So thank you so much to everyone who has been part of that journey, who has been a voice mwenna abeerawo ku Shalom 256 okumala omwaka mulamba ngakugamba nze buli ssaawa 2 buli ssaawa 11 mba ku Shalom 256 mwebale nnyo we can't thank enough but we pray that at least tubawo ekintu ekigenda mu obakolera nga kyusobola mu mpola twakolinze ebintu bingi omwaka guno. We have done different stories nyingi zetukoze tukogedde eno neri ne musigadde mutwagala we tubakosezza still we apologize natugamba mutusonyiwe obwamu obulumira naye nga tunulire ebirungi byetukoze omwaka guno. Nze Shalom Haddad Kaweesi gwe mune yakanda be yakava mu komera nabagambanga nga abantu nga lwaki ogera nnyo ekintu ekyo ekya yakava mu komera ali omuntu nga bayakava mu komera yagenda omusiba tewa nga saaliwo nga sinatandika kukola YouTube channel yange. Waliyo omuntu nga akafuna wifi akafuna data pan no bikasera mba nnyo kibajjukiza nti munange subscribing ate naye gwolaba bona ayogera ye Shalom Haddad Kaweesi. Lero sirinzeka it's a breast lunaku awuduse omwami ono gwe mulaba ngenda mwandi wa namusanga luzira olwe bankwata olw'emisango gyange egyo gyali gyanjwekekako gye namusanga so mukumusanga ng'ekyonyumyamu emboozi ng'omanyi olwobeera ffe bannamawulire bannakantu buli kaseera agalobe ng'ofuna wakantu. So I dealt with a lot of prisoners be nasanga eluzira nga njagala mmanyi ono ki ekyamuleeta baamuleeta batya ki ekyabaawo. Omwami gwenna ye Fred Katongole yeddira nti awuduse mu Buganda mumulaba musajja mukyongote naye Fred Katongole wadde yagamba ye Katongole yeddira nti omwami ono omusango ogwamusibisa eruzira okumala emyaka kuva 2022 ogw'omusanvu paka lwavudde ejjo lyabalamu wano nga 24 December 2025 yakuba sijagana eruza buli mwabeera mubbi mwatitanga babbi mwabbi foreign ne bwe bati wage ne omusango gwa kutwalayo nga tegwali gwa bubbi. Lwaki mutuyita babbi eruzira kati ebiseera ebisinga ne baba kutwala mu kooti yo omuntu akola alaba baasi eyo agaba babbi baabo
Kati so kati bakozesa ekyo ffenna nti n'oba wagenda kwa sauti n'oba oli ku public nuisance obagamba oli mubbi kasita alengera bbaasi ng'ekkirira baasi y'ababbi baabo ababbi baabo bantu babi so kati kyekyava ekyo tuyita ababbi bwe yali eruzira so mwami yonna leka mbegatteko negatte kubalamula akukuba amuyita omubbi yakuba 3 million afuna jumulira abikisa nenkuba 3 million nsigala nga akyali mu Uganda yakuba 3 million omwaka gwa 2022 naye yagenze ova eruzira na nusu 7 olwa Uganda munansonyiwa eddoboozi I'm kind of sick eddoboozi irimu obuzibuzibu naye tujja gendawo mpolampola ndi ku medication. Fred Katongole tusanyusa okukulaba nsooka obuuze kuba tulaba n'abatuuza ku Shalom 255 kulika yeruzira navuddeyo obusibe buggwa bannaye buli ali eruzira era ng'okimanyi nti obusibe buggwa empisa na buyonjo na Katonda era batulaba mbabuuzaako nnyo nsanyuse nnyo okubalaba n'okukyalirako omusajja ono omusajja w'amaanyi nnyo era yalinga eyo ng'amaanyi go tugalaba agayina tewali maanyi gamba omusajja ono tumwebaza kubanga asobodde otukyazaako naffe nayogerako n'abantu bangi eruzira I got to know a lot of things kale kyasinga okunzita eruzira eyo bano abaana abato abali between 16 years njukira abaana abasinga naba population eruzira abasinga bali below 25 actually population eri between 18 to 20 let me say to 27 bato what could be the problem nga tutandikidde awo ki ekiviirako abaana abato okubanga erasinga mu makomera nze kyensuubira bbula lya mirimu unemployment nti omwana ajja kwagala okukola naye nga talina wagenda kukola so kimuwaliriza okulaba omusajja oli ng'alina essimu yenge eno agambe simu eyo bwengitwala tebampaamu 3 so ye alowooza kyaleero nankya talowooza kiddako ye bwafunayo ezaleero awo ng'omanya nti ye amanya olunaku luwedde completely so kati ojja kusanga nga enkya tajja kumufuna ateegaawo tazze bamukwatire mu ekyo bamuteekeko nti public nuisance amala eruzira emyezi 6 myezi 7 myezi 4 twogere ku musango gwa public nuisance I don't know guba gumaze banga yali aida and disorder ne kati yafuuka common nuisance public nuisance tibakusangawo ne bakutwala ne bakwata bukwasi ne bakuteekako nti n'oba tolina musango nga naye nga just enfaananayo olina biduredi kati ngo yalabikanga ababbi kati ebiseera ebisinga oba n'ebiduredi oba n'ebiki bakukwata kyova olabira kati nkubiriza abavubuka kati ngaffe abava eruzira tetuddamu kuza nviiri mukwano bia sagala tuddemu kuza nviiri bubaka ki bw'oyisaawo sirina bubaka bwe mpisaawo naye abakuza enviiri ebiseera ebisinga batugamba nnyo nti tuli bayaayi naye nga tetuba bayaayi naye walina nabe ebifaananyi byo walina enviiri namanyire na mukyotala oyogera oluga oli mukyotala siri mukyotala ndi musajja muganda kubanga nze Katongole tugendera olwabalayi bafaananyi kati omusango waliwo common nuisance kati common nuisance akana public nuisance is it the same it is the same naye kati kisinzira ndowooza ku polisi webe ekiyise common nuisance public nuisance so kyonna polisi kyebe emisango bali sinagiwulira kyanja kyekagiri eyo gisinga nnyo bbeera mu Silamu areas singa olaba Kawempe eteruleeta makineneeta kooti ye Kawempe esinga okuweereza aba public nuisance baba bangi nateete kati bagenda eyo mu Silamu areas bakwata abavubuka abo bakusanga bazanya puulu bakusanga segera ebintu bwe bityo bano banda ba firimu nva kulaba mupiira kiro nga bakwata wumbwa bakwata ne baleeta ate kasitoba ng'olinamu ziri enviiri zaffe ziri ez'abalasita toona kati nekimala kijje tunanoonya abakozi bapya tulina kulanga twetaaga producer twetaaga tuyambeko mpolampola so gwe abaana abasinga banna bali eruzira awo bali public nuisance naye ate si be basinga bokka kubeera emisango mingi egibatwalayo wali abamu bali with theft obtaining money by false pretense misango mingi nawulira nnyo nalaba abantu bangi nga bali ku fayiro eyo obtaining money by false pretense kufuna sente mu lukujjukujju ye mugezigezi ati bapasita nga tebaba bakwata abasuubiza ebyamagero n'ebitakola waliwo pasita ngamba this was my year last year was my year this is my year natunulya my year muganda wange mbaswa muggulako musango obtaining money by false pretense pasita naye ate oyo oba tosobola gumuggulako kubanga wawaayo ate oyagadde ate ng'olina mu kyaki ye naye kakati guno kiringa nze bwe nakubira essimu tomanyi sikumanyi nene nefuula nti nkumanyi
Sege. So ngamba kakati munnange omusajja ono mumanyi gwe bayita Robert nti ye mumanyi. Ate ngambye mu soko kimye ebintu bye wano ne soko tekeko zino osegira. Bwe bitu. So kati gwe nopa senti. Byada nobati baade bamubye nga twakava mu komera. Yatuse yadda kusanyuka TV ng'oli amukubira esimu alo Robert Vente ekirwa wane twagala nnyo nnyo nze ndi fani wo. Munye njagala kuwesa komera na iPhone 14 Pro Max. Simu ndajaye badyese mu court. Ko Robert Katonda yeebale. Kati ngambga naye soko teeka emitwalo 2 omujibo wa boda. Robert nankubira. Nanga wayi njagala kunsetingira iPhone 4 badimpadde konze congratulations. Nanga ngambye mutereke emitwalo 2 ne mugambo ye mubbi. Todda mukwata simu ze wayise mmeka nga kituufu adde bamufeze kati kyejo kati abazimuwa ne bamubba so nagenda na reporting yali badde obutaining ki money by false pretense kati ogusibwa bbanga ki ani kati ogo maximum yago ya myaka emeka 5 sengo mwana muzanyiga nagamba kati nkusindise eruzira emyaka 5 kisinzira ku maximum kisinzira ku sente z'okubye era bagenda okusalira ebyo ebibonerezo kisinzira ku sente z'oba otuteka tuyinza kutwala mitwalo 2 nakuwa emyaka 5 era nakyo kisoboka kubanga yaba ine ekinkomeredde bunyiivu omulamuzi so yaba ine ekinkomeredde abana busungu bona kankutekereza osobola osibisa omuntu ku mitwalo 2 kati newe jiba mitwalo 5 omusiko badde tobalabyeyo badde taje bali be babanja olina omusanga bamubanja emitwalo 4 omusanga mutwalo osegera bamubanja kawumbi bamubanja osegera bonna babaayo kakati kasali babanja newe jiba mitwalo 2 ndi wadde mbokutwala eruzira twogere ku badata munagenda ku obtain kwani lwaki badata bo uniform zaabwe za njawulo nabo tutakola foreign nga fate bwa bayimiridde anti kati bo tukitwala nti bo amakomero tulina obatereka tubate ebisa bisinga tubatereka ku remand nenga tebali badde naagaabo buli aganya okusasula government eno kola ekomera lyaganya okusasula so kati ebisa bisinga tubatereka ku remand kyovula bera bo basimba bayimiridde baba ne shati ko data n'empale data so oya bamubanja zaita bamusibe bangamba buye teetagana kulambula muzi kasita sente zibaawo bamuta basasula bamuta no muntu gwabanja milioni 5 naye basobola omuta anti kisi era bwoba ogenze muntu esiganya nakubanja naye basobola okukola ki okukuta data asibibwa emyezi 6 ne ku bilioni ne ku buwumbi 10 tugende mpola Fred njagala obeka kifanye kyonsigira abantu abo kati fongo afe mukola tuli sharp singa newala milioni 5 yesebu nezinnemu okusasula yesebu basibe emyezi 6 gyokka bakusibe emyezi 6 so emyezi egyo 6 nenga ateera buli mwezi omusajja oyo oba mukyalo yakusibisizza abalina okutereeza okulya tukolera steked so kati nesi bakubiriza mwewole kwa sibirungi nedda bannange bane si kirungi kati genda mukomera bwatyo balabalamu akawumbiko kamu emyezi 6 niwe nandibadde wabweru mbadde nenda kakola ddi twogera amazima ngenda kukola ddi milioni 5 myezi 6 nga ndi wabweru kakati oba oyina goyinza okuwola akuwole ogenda omusasula ogende baka emyezi 6 olabanga gyekisinga nalaba abasinga baddeeta abantu bakulu ate bo bakulu era babuvunanyizibwa baliitanga musajja naye malina supervisor zetukebera basajja babuvunanyizibwa bambi ne munne ebintu bya business obimanyi weewola noyagala otekemu ne bigaana nga temu neto olina kyekola ki ate ye nga akubanja so nowuzikireyo naye bwe mukkanya ne muteesa finding a way out n'ogenda so data noba okubya billioni emyezi 6 gyokka civil prison so era bo babatwalako ebiseera ebisinga vairo zaabwe zibeera nnyo kwa kooti ne muzino kooti babatwalayo nateete ebiki kawempe makindye babaleetayo nkwate naye bino nsooka endyako bino kyali bane mugayo ku Biva Organic and Natural Effect Products mubenga ate mufuna eddagala eddungi okuzaama ajjanjabisa butonde tandika omwaka ng'oli mulamu bulungi ne Biva Organic and Natural Effect Products 075 260 24 27 kwa jibye simu tuli wano Fred abadde atunyonyola data n'ogamba nemba nkubye bilioni zange 3 nzibye bilioni oba naweze mu banka milioni 5 okubba kyanjawulo n'okuwola nga bampoze sente bampoze bilioni nennemu okusasula bansibe emyezi 6 eruzira neziba milioni 5 neziba milioni 5 kasaba nti bakuwoze tewabbye enzibe nga sabbye bampala ne zinnema basobola pretendinga mbuza nnema mpitewo pretendinga nti zakulema baleme kusiba no nizo gamba sente nazeewola neŋŋaanya osasula naye neŋŋamba omulamuzi sente ezimbuze kabansibe
anti kati kiba bwe kiti bw'ogamba nti zikulemeredde era baba balina okusiba kubanga kimanyi agenda okukola mba mwakkanya ebintu ebimu segera so nti wezinaaba ziganye tujja kukola bwe tuti tujja kukola bwe tuti kati era bw'ogaana obituukiriza ebyo era olina okuwunzikirawa wakiringa obonerezeddwa wembuulizaawo Fred abasiba abadeeta abali eruzira bweba bampoze ssente tugambe newoze $5,000,000 nguzeemu ennyumba sente zimbula tebasobola kubowa nnyumba yange esigala eri safe. Are you thinking what I'm thinking? Nkimanyi kyoyagala okulowooza nandibadde wabola okumala emyezi 6 nandifunye ntya obukadde 600 so emba nsobola obwewola nga ennyumba yange esigaddewo so ndowooza if you know ebisinga bikola nnyo mu banka eyo yagala okutwala ebyo osimanya ennyumba basobola okusa nemba gye bagitwala banka naye era emyezi egyo 6 era bwe giggwayo osobola okuddayo mu kooti nemukolera ne kati kyenawulira nti bw'oba emyezi 6 giweddeko musobola okuddayo mu kooti ne muteeseganya nawe ne kooti ogigamba nti nja kusobola okumusasula ssente ate nga bansibye owulidde anti kati bamanyiwe bansibye ebbanja liba liwedde ebbanja liba liwedde ekituufu naye mulina okuddayo ne mukkaanya liba teriwedde ddala mukwano kivulanga nkugambye si birungi ki kwewola kirungi okwewola be badeeta deeta ye bwatyo badeeta abali abagendako eruzira musolobola abadeeta abambala uniform yaabwe yanja kuliko ekigambo deeta abeera botakwana foreign ngaffe then ekyakiyagala okubuuza Fred nali eruzira natambulako muwaji ez'enjawulo waliwo waji nalimu yali wadi 4 mwe nasanga omuvubuka ayambadde ekiteeteeyi nembuuza nga bamuyita Aisha wenjagala okubuuza Shadia wenjagala okubuuza lwaki ate omusajja bwamwambaza ekiteeteeyi nga ali mu kumeruzira anti kati ebiseera ebisinga kiva ku mbeera za muntu ayinza okuba alinamu engeri y'ekikyala nga ayagala kuyisaawo homosexuality ekitakkirizibwa mu kkomera kozi era netteeka ndowooza nga wakagira bali kusomesa era ne mu wodi wagalaba bakikusomesa homosexuality is highly punishable eruzira it is highly punishable masturbation is highly punishable tebakkiriza kasabuni eruzira kati bamanya batya mbu nkenkubye anti bamanya batya kyovola banga bana bangi banabanga bana basatu bana osegera so tutekewo yembeera nti ate kisoboka tewali chance yonna tuyinza okwegatta ffe abasibe n'abasibe nga ffe tuli bakasabbuuni tugaa tugende lumu tekisoboka era wakiri wabeera gy'okulaba so ebisiyaga masturbation okulaba buno ebifaananyi amawulire agalimu kinaakukasenga tekikkirizibwa ekyo kive nnyo eruzira tuwandeekera eggulire nga mulimu senga kibinyira we tulikwata bwe balikwata oba n'omusango era basobola okukuvunaana era n'ofuna ekibonerezo tekikkirizibwa ddala kati oyo yali ayambala ekiteeteeyi nalaba omusibe ng'ayambala ekiteeteeyi ekyamwambaza ekiteeteeyi era basookeyo ne bamutwala ne bamubonerezaamu kubanga tekikkirizibwa bamala omubonereza so okwambala ekiteeteeyi mu basajja ng'oli wekka ng'olina ekiteeteeyi nawe wennyini owulira mulinga kati bamusanga agala kuyisaamu mbeera yali alina gwayagala okulya yali alina ndowooza gwayagala okukola ye nga ye mukazi ye nga ye mukazi naye ng'akola ki so ekitakkirizwa kyovula nga yafuna ekiteeteeyi ebisiyaga bannange omanyi abantu babeere n'ebweru ne bagamba luzira abala n'ebisiyaga muganda wange ne bakukwatako obukwasi nga just okirowoozako obulowooza n'okiteekako obutosi mu mutwe gwo ngenda kulya ekisiyaga luzira owedde bakigaba abantu ne bagamba bwebozekebera ne bagamba kati mamange yajjanga bannaye bino si mboozi baddeyoku ebbanga mbirabye abagamba badde emyaka 3 emyaka 3 n'emyezi 5 tolabyeko muntu yesembereza anti olwo oba ogenda kuweebwa ekibonerezo nno si buno embooko z'omubigere zino highly punishable embooko z'omubigere ezo lwaki babaana embooko z'omubigere mwasi anti embooko z'omubigere ezo kuba kati olaba omusibe naye ate tebakubakuba nnyingi mbooko 2 naye zibamu embooko banaye amakomera bannange sige gali ago abantu omanyi omuntu abeera ebweru agamba banaye luzira mbi nnyo banaye luzira yalongooka era tubeebaza abagatwala balongosa naye temugendayo olw'okuba waalongooka temugendayo lwakuba bannange temugendayo olw'okuba waalongooka
nenga Jessica si embeera nti gye twali twamanyira eri nga nange wennyini ogwasooka okugendayo nga nkyali mu kaduukulu ka poliisi bangamba ogenda Louisiana ngamba mpedde zalina enviiri natuuka ne bazisalako nengamba bannange omuntu agenda kubeerawo atya wano olidde ne basooka bakwa uniform nga wakajja omanyi oba wakajja tuwana uniform kale tukwa uniform mukikola mugenderedde omuntu omwana uniform y'ensekere oba mupya tukwa uniform nga tugenderedde enkadde y'ebituli nti kale obonerezebwemukko olayimu engeri obusibe gye bukola ki gye buluma naye ate ndowooza wakiraba bw'ogenda omanyiira embeera etuuka n'ofuna aka uniform akapya n'okagolola olidde era eruze tugololera ddala tuwoza si buli omu wamma si buli omu mbwagolola gwe wali paraligo nze nali paraligo era nga ndi mu Justice Defenders nkola nsomesa ku mateeka ne paraligo ebintu ebikola bye mwatujjangako wali abasibe bawolereza abasibe bangi be batadde naddala kati ab'emisango semako mu news nsimanya biki muli kufayira abantu babiri community service nga bakuwa nga mugenda tubakoleddeko ddala waliwo ekkomera lero ajja ne tubeera mu 2022 kuli bageni nejja ne tusigala kumpi 16 puli bageni kwe kukiriza omusango nokiza ekibonero ekisamusamu iyo puli bageni nokiza ekibonero ekisamusamu so kati abasajja bakkiriza ku misango egiri serious ne bagiba serious kakati bw'ogenda mu full trial kangeze oliko butini imani n'ogenda mu full trial asobola okusiba emeka bena nate bw'oyingira ka puli bageni ogwo gumu wakira gukugiramu obebiri olidi naye gomanya omwaka nga oli mukomera munaye buli kimu kibanya enkomerero era gwotirabanga ekiri nnomo omanyi omwaka nga weeyawudde ku bulamu outside world like you're living your own world kituufu bunyiga kituufu kyo kibi kinyiga kuba dembero liba likugiddwako buli kimu oba bakutegeera butegeerezi newe basimu oyagala weegayirire okitegeera ebintu bwe bityo naye nga ate walina eddembero yokuba essimu yo nga bw'oyagala essimu okuba naye kati wali byakusimba line woodi ku woodi kati woodi we naba tekubye essimu olina linda ate lwenaakuba essimu zikuba mu woodi nti era woodi wanu yekuba woodi wanu yejja kati olina okulinda woodi eddako lwerikuba gy'osulamu ate eddakiika 2 dakiika ziba 2 ezi emu n'ekitundu awo okumeka ku 2 era kyova tubakubiriza nnyo nti oba okuba essimu yeruzira sokera ku nsonga tobuuza abaana bali batya ndi mukomera mujje munkyalireko baaba kakati tukira ku nsonga nti bannaaye ndiruzira naye ninawe asobola okuneeyimirira tukitambula kitya mu kooti mwagenzeeyokko mwalabye ku complainant nti tuwakaniriza kati tukubiriza mwezi eddakiika osobola okukola ki osooka obyogere nga tezinakola ki so kati bw'oba omaze nga eddakiika zo zikyaliyo tusobola okukuwaamu kale ne excess eddakiika ng'emu ne tukuyisizamukko bwekiraba ng'olisokati bino ebyajjeddi anti kati ebyajjeddi baparaligo bw'obadde oyogerako Justice Defenders twayamanga kwaba abantu nti era tubakubiriza nnyo musooke mugere ku nsonga za kkooti ovudde otya wano okusinga okunambuzi embuzi zazadde maama yawona sukaali sooka omugabe bannange kuba tukikakasa nti bonaaba ofulumya ojja genda olabe embuzi zo olabe maama sookera ku nsonga omugabe bannange ani waliwo mwafunye agenda okuneemira ebbaluwa yazireese omulamuzi yayogedde atya mwakomye ku kyokukanya so kati woba tulina ekipapula kyetukuwa kiba kiyita kiyite twesingi etwesinga abantu bo abagenda okwemira biki kati osobola obbakubira n'obanyonyola so kati obanyonyola bo tusobola okuwa eddakiika 3 ku 4 ng'okyabanyonyola kuba oyogera ku nsonga za kkooti naffe tetukwagaliza kuba munnange bandeeta ku mmande naye mbadde nsaba ababagundi ne babagundi abeewo bajje banneeyimirire so tukuwa eddakiika eziwera kubanga naffe tetuwagala kuba muki obeere mukomera so tekawayo embeera tulabe nti buli omu akola ki agenda n'eddembe lye etegeeza ekkomera yanga lyekkomera teryagala kuba nabasibe yagala omuntu ajje aveewo vaawo genda era bwe kiba kisoboka olyewale bo nabo tebaagala kubeera kyovola ababasinga bagenda ne badda era no bagendanga ne bakomawo nga mbalaba ati wakomyewo waliyo baasibanga gy'oli ne bamuta ate ne bamukomyawo nga gy'oli bangi waliwo abaze ne basanga emirundi nga 6 reason being nti nga bagenda ngera tebalina mirimu ne bakomawo era ne bagenda musango obusema komanyo simanya biki oba olusi aliko 50 nafuna kabbeeru n'agenda ogenda okulanga era jiddate mu kooti ndala bwaba amusibira mu kooti y'Amakinje mu gw'omukaaga mu gw'okutaano omusango ne bagugoba najja ku Stewolo ne muleeta bakyusa amannya kyogereko kukyusa amannya eruzira nali eruzira wala nti bajjanga okukyalira nga famire emu italinnya ddala ate nga neruzira mu kitabo mulimu mannya malala era twafunanga obuzibu okubanoonya
Tononya musajja Kalule Yasin. Ate omusajja ye Sentongo Tony. Ogamba nange. Ani Sentongo Tony kati waliwulira tajja kuyita bakuwa njijukira attendant waffe. Ariko alina amannya ga mirungi esatu. Eno wamita mannya malala, eno kugundi kuliko amannya malala. Engamba ekyo webankuwa kyamukoki emakingi nze Shalom Kaweesi bwe ngenda Sitewolo nze Rehoboth ayamba buyinza bote balina buzibu bajjaga ku kati omulamuzi abatalaba ate tete kyekimukwatako Tateeka- okuyita amanya goyaga tateeka mu system mbu alinako emisango gy'addako emabega system tekiraga kati kyendowooza ekyo kikola ndowooza kuba apa kubanga era ndowooza walaba yekikola kuba apa nti yasobola ndowooza okulaba nti ono ayina emisango naye wano Kampala remand andi tuli babusango butono batulekera ku Kampala Busanga butono nga alina milioni 3 remand prison Kampala wetulekera abantu abalina obusango butono itali giri eminene egiri mu prison murder rape defilement aggravated robbery ejo wala aile robale ababira ku nguudo babese singa bane mundu babane biki ne kati bano ba simple robbery theft obtaining money assault no gundi assault nezitowa assault okuwa omuntu era mwabala mwapa amanyi neba kuteso kutereka senga kukusinga gibeji emyaka 5 yesevo senga oli ankuba kumusinga mulamuzi wa dembo kuwa ekyetaano assault era bana yabalwana simanya kuvuma simanya biki akuvuma simu sana anti waliwo assault nobeyo assault occasioning to body actual harm eki assault occasioning to body actual harm kati ekyo kiba nti namukubye ne mulumya nofune babisago babiki nogya nondopa kati ndaba omuntu ankuba n'okuvuma nago musango Fred Katongole leka wabya gwanga okuvuma musango si kirungi kuvuma si kirungi kulwana kati okuvuma baguyita musango ki baguyita bakyo anti yasoko teka kwa assault kokka nga samu kubye nena ataka assault anti owo muvumi ati kati assault kigeza okitegeeza oli onsosonkereza oyagala kundijja muki kati eri actual bodily harm yeri yokuba omuntu n'omuntu sako obulabe so bwe gukusinga emisango nno mingi de tutamanya ate misango kyemene egisibya abaana eyo kakati eyo emisango egisinga egiri common kuliko theft common nuisance obubbi forgery obufere obufere forgery obugezigezi nti alina ekibanja naye kankitunde nono kitunze nono okategeera nfune yawo ekyapa okitegera bwe bityo kati ebyo gye forgery obtaining money obtaining credit chechi by false pretense anafuna ka ATM ko musajja kati ngapiri ngenda jijjawo abasajja bagezi abasajja babba banga go kyali ku obyo wali abali babba banga olina babba pin yange ngatamanye pin yange nakosa ATM ngani pin yange kakati kankubuuze bana babera ku masimu gammwe nagamba nti ateka mwa okapini sente zo zino zivayo kwe mutini abafuna batolo nzo nkubira simu smart amupiti smart ebyo so kakati emisango theft obtaining money obtaining credit electronic fraud forgery misango mingi common nuisance assault electronic fraud wa nyabufere bwo online obo no fere ko online emisango jali mingi eruzira naye bagenze bambi eruzira bagenda babakendeza muko bababuulirira kifo kale kya kuddabiriza muntu tovola bera abasanga yonti twafunanga abalalu omuntu yajjanga mulalu ne tumubuda abaletanga balalu babaletanga balalu abisere bisinga ojo mulaba ina dread namale wiki inaku bilinga tandoza kutanya kuki nazimu kuba natandika okuvaako segera ne tubabuda ne tubatwala mu ddwaliro ne babajjanjaba nagene maxoni be kati wave maxoni akomawo wali bulungi naga bannange ayaka nasoka damu sibe nasoka damu abba bulungi anti kati bwaba yakajja ndoza beyimu kubimuvirako kuba omulalu eziba andas ne bwagenda maxoni be ne bamukola ko bulungi akomo munu yabira bino kola nti adiko omulalu eruzira baterera ddala era bana bayina eddagala bajjanjaba bakube eddagala kati njatwogere Fred ku bakukwata batya kyekyabaawo kyekyakwasa what happened because you are young if you're 25 right I'm making 26 you're making 26 bakwata batya wali okola wa sente ezo obukadde ebisatu bukuva bukyamu obufuna okya bakwata what happened kakati
ndoza yali 222 ogw'omusanvu nga nnya. Nga nnya. Nali nkola ku Shell. Actually nali nga supervisor wa Shell Ndeeba. Naye era nkola ku mirimu nga jam manager w'abataliiwo segere n'omuyambako. Yali nokola bingi. Okwasaganya tugende nnyo eyo naye nga byali bingi. So kati to cut the story short nga nnya sente zibula. Nga nnya ogw'omusanvu. Sente zibula zitya? Sente zibula. Bazisayininga zibula. Ani yasayininga sente? Nze nasayininga. Sente mmeka? Sente zaali ziwerako. Sente zo zaali ziwerako. Nze nasayininga. Kati mu kusayininga sente zibula. Naye kati nange mu kutya ne ngamba sente ozibuze bagenda kugamba nti ki? Nze yazitutte. Wasayininga sente? Zibula zitya nda kati okubula awo? Nze nenziwa omuntu antwalireyo. Nga zigala mu banka? Kati naabula nazo. Yali mukozi wa ku Shell naye? Era oluusi nalingira mu Butuma. Ng'omuwa sente n'atwalayo. Kati kwolwo wamuwa sente? Obeera nange bazimpanga oluusi nga bagamba zireeteko eno ku banka y'eno zireeteko eno nga nzitwala. Kati nange emirimu ati gyabeeranga ginkwata kuba kati by then era nali nsoma. Nali ku university nga nsoma ng'ate nkola. Kati nga ndaba nga lecture zigenda kumpitako ate nkyalina ebyokukola wano ne ngamba kati gwe sooka otwale zino nze nsooke malirize bino ngende nsome. Kati kansooke nkubuuzeemu bwe bakusiba ali osoma kati duguli yakomawo? No, ekirungi nali nsoma naye baali bagenda kuntikkira. So bakusiba duguli omaze? Naye nga saagraduate. But you had finished the semester? Nga oludde n'esi efulumenti kwendi. Wagraduate? Nagraduate nga ne just basiba graduate? Kati omuntu oba genda okukebera nga bagamba yaleese sente tazireese sente zibuze. So kati nesooka nentya. What came into your mind? Ne ngamba tebagenda lowooza nti nze yazitutte. Olidde ne ngamba nentyamu nesooka nembulamu. Nodduka? Ate gwe atalina musango obula oli kyajja okubuuza mu comment section. Anti kaakati owaayi ate alina musango adduka oba olina okwepima mukono otya. Ogamba nti bwe ziba zityo ate nga nze nasayinize ki ekiddako. Kitegeeza nange mwendi mu fayiro. Ku fayiro kwendi. Wasayinize. Ate ng'era tolina weegaana kubanga signature yiyo. Ate ng'era gwe yazivunaanyizibwako. Kati ng'odduka? Ng'ogenda. Ne ngenda. Kati nga 28 ogw'omusanvu. Bankwata. Bakusangawo? Bansanga awo ku waliwo totale eri awo wansi awo nga ku Acacia Mall awo wansi. Wano nga ku Internal Affairs naye waliwo totale wano wansi. Njimanyi nga ku Bundi. Kulufula? Totalo ya Lufula. Wali ogenda kufuna passport kufuna ggwanga? Nedda. Just naye gwe nali nnindiddewo. Baali bakutwakinga? Ndowooza baali bantwakinga. Kati waliwo yagamba mujjangu tusinkane? Era ate yaviirako obuzibu obumukwata. Wali tomumanyi? Nali mumanyi nga ne tunyumya. Twali tunyumya twasigala tunyumya. Omu ku bakozi? Yali mukwano gwange just. Kanyaga ajja tusinkane? Yali muwala? Yali musajja. Ngamba ndi musajja wange si. Kyali wange kanzije. Wafuna ne kaboda. Kumbe. Kati kumacha. Zalinga sawa 5. Ngino kulaba kapulimu kayitawo. Awo wenyini we nali nyimide naye. Ngino kayitawo ka parking anga wali ngamba. Bana kabali kubya usabifaako. Bali muleya. Nga bali muleya ngiola kubamu abasajja abanene nga 5. Basoka ne banetola we banyangamba kakati obuda tukunonyeze banga lyonna. Era tubali tugenda kuba amasasi. Banga tugenda kuba amasasi. Bangamba tuba kukwatako gye twasooka okunonyeza gye twatakusanga. Twali tugenda kukutta kulu. Ngamba nti wakimanyi ekkomera lyakutaasa okusiba kwakuyamba. Era banaye buli kimu kiba n'ensonga. Buli kimu kiba n'ensonga lwaki babeera bakusibye. So teweevumanga nti lwaki babeera bakusibye. Buli kimu Katonda alina engeri gy'aba yakikola ki. Kuba kati ayinza okuba yakuterekako eruzira ng'ali akuwonya akabenje. Iri akuwonya akabenje akali kagenda okukutukako mu maaso awo. Kimanyi ekyo? Ogenda okulengera abasajja bagamba tugenda kuba amasasi bakwetoola. Kati awo kyaliwo ng'atunula atya? Anti kati ate nga naye yeefuula nti alina kyamanyi. Mbitegeera. Kyekigamba maaso maani? Oti wakoze ki? Otegeera? Ne ngamba nno. Kati ekyalaga nti ye yonyini yabaseetinga kututeka mu mmotoka ffenna kuba balina emmotoka mmeka? 2. Zonna zaali. Ne bamuteeka mu ndala? Ne bamuteeka mu ndala nange ne mateeka mu ndala. Kati ate ye bamuteekako na mpingu.
kanisa te bazinteekako ne bazinyiga kabukwata kale ne basooka ne bansiba amaaso ne baŋŋamba ogenda kutuwulira ssente z'omusajja gye ziri bakusiba n'amaaso ne baŋŋamba tugenda kutambuza olina otubuulira gye ziri ne bagamba nze baaba sirina ssente zammwe oba mwagala kuntwala ba muntwale tewafikirafikirawo gwe nze nali solid nali mugumu kati bantwala eyo simawaleo ka polisi keeyo simanya ekyanji eyo simanya kaki nasooka ne banterekako awo ne bagamba osi omusajja ono katumuterekeko wano kasooke tugende tufune ekyemisana ne bandekawo kumpi olunaku nga lulamba kati naye nga tetunatuuka ka polisi oli basooka ne bapaakinga awantu naavaamu ne kuba zaali mabega nga ziri bbiri zonna ne ziyimirira ne bamugamba ono bambuuza ono omumanyi ne mugamba ye negamba omumanyi otya ne oli naye bambuuza ono omumanyi nti ye tomumanyi otya nagamba nti mukwano gwange ne bamugamba kaakati gwe tugenda kukuta naye olabika toli kuki ku fayiro ngamba tebasobolawabaze tukwata buli gwe basanga nategeera nti abadde mu lukwe kyali wange yampaddeyo kati olwo actually era wenali yeeri wenabali bantadde webanta juzi namusindikira mmesi negamba mwana wanvaamu nondya olukwe nebagamba anti basooka nange ne bampita kwe natete nekola sima statement wa CID simanya biki ne bagamba oba tomuleese tugenda kusiba ggwe owulidde kani bantwala ekyanjeyo ka polisi ne bantereka ennaku 2 nenvaayo ne bantwala kano ka polisi k'omundeeba nembeerawo okumala ennaku nga zaalinga ennaku 4 ate nga ssemateeka alagira ennaku essaawa meka 8 bannange eruzira njiza amateeka manye amateeka era kati banayinza okundaba mu misango waboneredde naboneredde tonza adde okuddamu okuba omuntu adde ogambu era omuntu wansosookereza ngenda bugenzi wange eruzira kyetuyizeeyo mpisa naki mpisa na buyonjo oba toyagala kuddayo beera wampisa mu society tojja kudda luzira era tewali ajja kugambako nti jangu tukutwale teri kubanga si we bakuyita bwabalumba era ndoza wakawuliranga bwe yatulumba ewaffe kyova tali welcome to luzira gwabalumba tebakuyitangako segedi tuvula wange era bagezaako okutuddaabiriza okutubudaabuda tuhabilitators tugende tuleme kudda era bagamba naye tokomawo era nange we nali nvaayo baŋŋamba okoze naffe kituufu naye todda tokomawo owulidde so bagezaako nnyo okwegayirira tokomawo ebinga bikuttemu naye lwana nnyo oleme nti kukola ki nga gwe naaba gwe baali batadde eyabbaseneza genosali musale bamugamba naye todda bo buli omu balina kibakakatako okutuddaabiriza obulungi omuntu n'ovaayo nga ye oboneredde waba naye oba toboneredde ng'oli buzira kituufu obulamu bubaamu obw'enjawulo kati mulimu abakulukulwe kangeza balina ku bifuufufu ebyo eby'amaanyi obulamu tebubanyiga nnyo ng'ate ono wansi kitegeera kati oli ku poliisi awo mundeeba bakutaddewo ennaku 4 bantwala ekatwe ekatwe nenkulungulawo ndooza bikisinga polisi ekatwe waneeno nange bantwalawo awo ekatwe osina ngamba tuweeyo $5,000,000 tukutte ng'olwo nze nkimanya akola ki animba akakasemba olina ssente oba yali sirias teyali sirias kubanga amala kyogera ekyo nga maze okola kompulaina wange ali naye ndoza namugaa sooka omugambe mumpa $5,000,000 tukute oba kuzimuwa leeta endala sente ayina leeta n'endala era kompulaina nangamba kategedde mbadde sikamanyi baba tukola awo nze nali nja zikwata bukwasi ate yali gambye olina ssente nali nja kukwata bukwasi kompulaina omusajja azirina ate nga n'ezitano z'oba wadde tebagenda zikuddiza zegedde sobe kange era bakusibye nga n'etano ziwaddeyo osi wa poliisi yagamba $5,000,000 tukute tukuveemu twagamba oba kanziweeyo nkiveemu nali nkimanyi nti nimala neŋŋamba nti kanzibawe bajagamba nina ssente kati gwe twakomplaininga kuba nti bannayinze munkutte naye ate oli gwe nawa ssente ye nga simulaba byonna obyogera ebyo byonna obyogera naye nga wa ye waba alemeddeko ye aba amanyi ggwe era kyekiringa nti omuntu nti aleese ono mukwano gwajja akole nabba era bajagamba nti gwe tumanyi banaye abadde luzira nga taboneredde aba taliyiga Luzira University of Understanding era tukita UU University of Understanding
Segedde no zantu abonerera mangu ago muganda wange omuntu olina okubonerera anti kati wekuba weka mu mutima n'ogamba kambe mu byekisiru segedde n'okyusa mu mutima n'ogamba bannaye kambonerere ebyekisiru mbiveemu kambi esonyiwe so naye era ndowooza Katonda era bwakola ki kati katwa amalawo bbanga ki Katonda amalawo ndowooza zaalinga wiiki emu ku bbiri nga bakyantereseewo naye nga nze nina essuubi nti nkola ki ogenda kuvaayo nti ngenda kuvaawo ngende tolina musango kati lwali lwakuna olwokuna nga 15 ogw'omunana lwonna olujjukira kati be bantu bala mu kkooti amanya amala omwezi mulamba mu poliisi omwezi mulamba bakubulizaawo kati kati 15 ogw'omunana ngenda ku kkooti nsanga ya Dikini yali chief magistrate we Makindi osanga ani Esther Dikini yali chief magistrate bamutusana mu kyusabambi bamutwala basimanya bwa bwe nasanga ngo yali musango awali wakubira ku family banaye mujje mu ntaasi family ngetanyi bakwata bamanyi bali bamanyi era bamubambeera era bambi ne mbadde Luzira mbebaza family yange njebaza baada ya kuchali even after 3 years even bonchali baada ya kuchali ya buli mwezi ngofuna abagenyi ne babate bazze natuka kasana ne magana ne kati mumanyi sente mukozesa nyingi nga mujja muzintere ku simu zenze kozese holiday ne batandika ozinteranga ku simu chegedi ne Luzira bonerera naye ate munnange era abamu erututuka abana sebo abamu nga tebagala kuvaayo namutuka Luzira oli naye ngataka kuva nalemerayo ngatagala kuvaayo tosobola kulemerayo ne mulio abamu abaga kati bweru omanyi natera ngo kunyumya n'abamu abanatenanga kati bweru ngenda kulayo ki ngenda tandikirawa wakisenga bajja bantereka ku wani enu ngo omwezi fete twakabiranga nti bannange munyambe enve Luzira wali agamba kanjira mbano mpola anti kino nagamye nti amakomera galongoka bakubudabuda bulungi awulidde osayogera na Mr. Nabasa ayogera nabo ajja nayogerako nabo musajja mulungi nnyo talina dde obuzibu tumutumiddeko era tumutumiddeko Oswe Luzira omwami Ernest Nabasa thank you so much and everyone n'abasirikale bonna I think Luzira prison yes oba I would say prisons kyetongole ekisinga oba okuba fair n'empisa ndowooza actually ndowooza kyekisinga kirina empisa sajja balina empisa wallahi kyenalaba Luzira ku basirikale b'e Luzira tebakuleekaanira tebakola ki actually era abasirikale bo bennyini tebatufaanako nyo naye omusibe muno yagenda kati njagala okugamba lwaki abasibe mmwe mutulumya obusibe musibe muno mmwe mukuba embooko anti kati kiba bwe kiti oli agenda ne bamwapointinga ne bamuwa akafu kati yo okulaga nti ye munene nayagala avimbire ku RP bwe naye nga ate omusirikale tojja sangayo omusirikale ajja kukugamba mbu gwe kati olunaku lwenjija tutuuka okwambala uniform awo nali nazinda papula kange omuli enamba zange ez'essimu nganziwa kuba namanya bagenda kuntwalawa Luzira kati nga ndi ku kkooti nensooka nenfuna peeni n'akapapula nempandika enamba yange y'essimu nga sina namba ya kanso nga sigirina mmwe nengiwandiika bwe nagiwandiika kati kuteeka bwe nti mu nsawo mwalimu ssente ze bampawo ku kkooti antu bampa ssente nzizinga kati mukujjamu engoye nga mugemuwandiika ebyo nanga mwakatuuka ak'emitwalo 2 nkeerabira mu kaki mu nsawo omuvukadde yankuba mujjukira kuba sijja mwogera yafu abaana avuka kyali wange kati ngenda ankebera kati ankebera asanga ak'ebiri omuvubuka yankuba oluyi wano kati amala okunguwa ate omusikale yamugamba don't be stupid omanyi gwokubye kati asibe namutabukira awo nga amaze okutegera kati omusibe ye yankuba abasibe bamutulubya obusibe omusibe yankuba oluyi naye nga temune baba abasirikale yajja etyo nanga mani saategedde biki bibira ize abadde sibitegedde munaye tebalina buzibu era omusibe nga bwe nkugambye nti kasaba muwamu akafu ak'amaanyi alina okuvimbamu alage nti ye w'amaanyi ba-RP simanya bakatikkiro simanya biki kati otuuka ew'omulamuzi kati ntuuka ew'omulamuzi Adikini anziza ku limaani bakuwayo mwezi w'ekibbiri nagwegaana ate nze sigumanyi ogw'okuba ssente kyokka nga gwe mutima gw'okimanyi ogumanyi ate kati gwogwo wagekkiriza ogwange post gwaliyo egwange gwali mujweteke omuntu akuteekako omusango kati kankubulire Freddy abasajja bali ku limaandi abo
ne baba yaguza nga kimanyi yaguza tosobola gamba nti naguza asiita n'ebigere anti kati okkiriza nti waguza n'okusalira maximum then waliyo omusibakiriza omusango waliwo abajja nga bateekiriza pulinga ye kituufu ye yakkiriza esimu agibba enagibba ekibwa omulamuzi gasooka baka wiiki 2 yetukusalire naye kakati nayize naye batuna kintu nakyogerako mu maaso awo kakyogereko nzo kyerabira kyogereko nzo kyerabira waliwo kye bayita mitigating factors kumusibe neki kumusibe ne state awo oba neomulamuzi nga twagala bakusibe nnyo naye nga mufulutwayo batandisa okuwulira omusango nga olwo gugenda kusinga anti omulamuzi akubuuze koti ekuyamba etya kooti ekubuuza kati munnange Kaweesi kooti ekuyamba etya ng'obagamba otya banatera okusalira ng'otandika ozoogera nti amunnaye nkyali muto nkyalina ebitabo byange maama wange saagala nze breadwinner okitegeera nkiza empisa nsaba kooti empa ekibonerezo ekisaamusaamu omulundi gwange ogusookedde ddala ndi musajja agondera amateeka g'eggwanga ne gye mbeera ebintu bwe biti kati bonna by'obyogera omulamuzi n'agamba obutamala budde bwa kooti ogedde bulungi tukwadde emyaka 10 era kisinziira omusango gwo era baba bakuwa 10 kitegeeza gwewaza gwali gwa 2 otegedde omulamuzi agamba nkusindise Luzira wiiki 2 wiiki 2 watunula otya wali mwana muto you are 20 by then 22 ngamba kiweddeze maama yaliwo mu kooti yaliwo yatunula atya mukazi wattu yaliwo nze nali kimanyi nja genda kati batuka kaseera ne ngamba naye mumanyi katongole wakuba akasente kati wuliriza batuka kaseera ne bangamba bwe naddayo mu kooti nenzirayo Luzira ngamba nkoze ntya nenzoka omanyi wotuuka Luzira osooka bw'oba wakajja oba olinamu oba olowooza ebirowoozo bingi bakabandiddemu olukwe banneerabidde segeera naye bw'ogenda omanya bakubudaabuda n'ogenda ng'omanyira ofunayo bakyaliibo ne bajja bwe mutambula tuluddewo tukoze bwe tuti olina okukola ki olina okuguma buli kimu kikola ki kiggwa era ogenda omanyira mpola otuuka akaseera nga n'ebirowoozo tukyalina birowoozo segeera kati ng'ogamba oba bajja oba tebajja be bamanyi kasita ndya nnywa esala ndowooza waliraba sala baligabira ddala Luzira ku makya basooka ne babawo obuugi kakati zino babuwedde kati sawa 3 bali ku foleni neeyiika mbweyiise ne muddamu anti tosobola givaako nga tennayitamu nebagamba Luzira omusibe omu okutoloka abaana bakyamanyi 2 bafa bwe kiri era tosobola kutolokawo totya waliyo benaba ezanga uniform kuliko escape akati baba tebatolokeraawo abaana gyali nsuubira baba bagenda ku faamu ne batolokera eyo ne bamukwata tosobola kati ne webafaamu abasajja bakunoonya ne bakulaba era bannaye mu faamu omwo tebavaawo n'oba watoloka ne wegiba myaka 10 abasajja bakukwata bwentoloka sifuna ssimu sikola ki anti kati gwe oyinza okulowooza era wakiri ojja funayo omuga okubira osegedi ojja funayo omuga okubira kati era ojja kukoleza kale kaŋŋambe ofune ka bizinesi okadduukanya nga tolina ssimu tosobola kubeerawo mu ssimu nga tolina gwokubidde ne waaba omu tosobola osegedi Luzira newebawa omuntu atolose bannange tosobola kubula kyenyinza okugamba era oba omala budde bw'okutoloka guma okole ekibonerezo kyo kiggwe bakugulire geeti ennene ogende nakwewuunya twaye Luzira nga gwe omu ku basibe abalina essaawa ne chairman inmate nabo abantu babiri abalina essaawa nga muli basibe naye nga olina essaawa naye nga kati gwe wali musibe oba ali ogenze kuwummulako wayi nali musibe essaawa lwaki bakkiriza oba n'essaawa anti tebakkiriza kuba n'amasaawa gwe lwaki wagirina nange era nagirina lwa nsonga waliwo ebyali bigenda mu maaso ng'ate chairman waba taliiwo nina omuzibirawoku osegere nalina omuzibirawoku waba taliiwo nga mukola ki kati omuntu afuna ki obwa chairman oba obukulu Luzira omuntu afuna ki obukulu Luzira kiva ku enneeyisaayo obulungi ng'amaze okusalira bakulimandi zowalimandi bampa obukulu owalimandi tebakuwa bukulu mpozi mu woodi
Kwesa nonzo balekawo. Usawa yonna ogenda. Ati kuba Katikkiro nti ogende. Wodi ogireka bano waleke nga bamulekwa. Owali mandi. Tofuna bwa Katikkiro. Osobola kuba nga RP ward. Omuntu afuna obukulu mu kkomera gwe basalidde. Nage emyaka jeji. Esatu. Myaka gyebiri, myezi gy'etaano wesegera. Awo ofuna obukulu ng'oli convict. Ne oba remand tebakuwa mpozi ng'oli RP ward. Ng'okola mu ward omwo mosula. Nalaba basibe bannaffe abamu nga bakola mu Sikibe baba basawo beba basiba. Abasiga tebaba basawo. Lwaki bakola mu Sikibe? Anti kati bakola mu Sikibe nsonga baba bayambako. Ewasawo babalabanga babeeranga bangira mu shift. Eruzira balina obujjanjabi. Ndi walabanga shift esooka ng'erina balala. Nolaba yakawungezi ng'erina balala. Osegera bo tebabula. Era likola 24/7. Waliwo omusawo yandija n'aŋŋamba. Yajja mpampu yanga wampitanga omusawo abuuza. Mbu bamugaye Shalom ali wano. Najja alaba obayenza. Shalom, you here? You're the one. So kati munnange. Omusawo ono alimba yankola bubi. So kati munnange. Abo olusi kale mubeera mu professional mulimu abasobola obbeera naye baba bakuwa pati ya Sikibe olusi baba tebamanyi ne just oba okola kibonerezo kyo osegera so kati oba okola kibonerezo kyo bakutwala mu Sikibe n'obayambako nti omusala asobola okutuma oba n'osiimulako awo osegera noba ng'obayamba kuko obujja emirimu n'asiimula mu office ya welfare nze mumanyi ne sijja mmwogera nze mumanyi naye bamuta nafuluma naye kati waliwo omulala gwe naleka bamuta owa welfare bambi yakubanga uniform yenga mpanvu yali akoze eki why misango era gyejo mugezigezi omusajja mugezigezi eruzira otoba omuntu musiru nje kiyinza okugamba ate abasajja baba ne pulaani alalala kakati omusibe ono gwajja ku police ne mu court afuuka atyo omusibe owaddala kati omusibe gwe bajje mu kooti gwe bajje ku police ne bamutwala mu kooti kati kooti we musindika ku remand kituufu aba afuuse omusibe ne kati ffe abasibe abamu fe twalinanga endowooza negamba mu abarimandi temuli basibe bakutereseewo obuteresi kuba essaawa yonna ogenda mu kooti bazadde bo ne bakuyimirira osegera oba ne bakuwa nandikasedio sentesi community service biki n'ogenda naye kati ffe nga tumanyi omusibe owaddala ye convict basalira kibonerezo kyo kiggweyo giba gya myaka 10 muganda nga emyaka 10 giba myezi 6 olina okola emyezi gyo 6 n'okola ki egigwayo n'ogenda so remand taba musibe abamusibe naye nga mwabasibe baba oyo walimandi waliwo yagamba mbu oyo akyawunya n'amatooke era oba wakajja tugaya musajja gwe kati balina engombe yagamba mubadde ku bakazi baffe nga kyemubakola kakati naffe mubeerewo naffe katufulume waliwo neyagamba mbu ne mubafu bw'oba wakafanga bakakuziika ennaku nga 2 bubafu bano batebagala obasemberere oba okyawunya emmere kati era nawe wajjanga abasajja balidde buloka zaabwe okumala omwaka mulamba okyawunya amatooke limandi amaze omwaka mulamba n'emyezi gigi alikyali ku limandi myaka 3 ali ku limandi myaka 2 ate gwe ovudde eri n'amatooke go omugamba kati wanene emmere bagirya biki bye booyogerako ggwe nebo muganda wange nalaba akawunga keeruzira bakagweya bakabeekinga bakagoya bugoya bw'okanyika mbijanjalo kafuuka buugi nate munnange naye waliwo bakakyusamu ne kalongo kalokwe balita akawaiti safunako chance ati bw'oliwo just ebbanga ttono naye nga bakalya bulungi ate kate kazimba n'omubiri lwakuba nange nali sikale abantu bagejja eruzira leka tukoleko obumbozi yeruzira ono mutabani wange kati mbadde nkyagamba olaba akawunga ko kabagejjesa ndozera wabalaba ffe twalabanga abantu nga bajja nonange namala weekend naye amalawo just weekend n'omulago omusajja testimony yange bansi beruzira weekend nagenda na 74 kilograms navaawo nepyenga na kilo 8 nagatako kilo 6 I think uganda nanywa obunzi obugi bonna bunywa obugi obugi bugezesa obugi weruzira era beka I recommend obugi obwo n'abalina sirimu baba mukene kole kugamba diet ennungi amukwano tuyasaamirira wama obugi bweruzira bugeza naganya kilo 7 kakani nawe nabukkiriza naganya kilo 8 ate nga jasibye week bateka muno ne kusoya ebiseera ebimu ne manye kuleta heart band kakani nozo kirabo omwana wanagamba nti nete bwe ngenda kola yote kansigale era njagala kwaza musajja wange mimi bagenda muta week eno Nick yandeteranga fasika y'obugi kumacha akawungezi aka nebyange nga abongeramu n'amata era nange
kale yansi bali amanyimbo n'abona. Era ebiseera ebisinga batusiba ne balowooza tugenda kubona. Wabagamba wabani eyansi bali amanyimbo n'abona. Nali ebyennyanja mbinyeebwa n'endya enkoko n'endya ennyama obanja lyanga breakfast naye ne chipusi buli kimu abaana bazeefumbira yagula obumonde bwe ne butto ne musuka ne muli amaji kati nze bampanga breakfast nga kumacha breakfast nkeera katogo nga kalimu obumonde n'amatooke ebisiike mu bye mutalyanga abaali wabwe kasekeera ku breakfast ne bandeetera amata bwe nali eruzira ekyo kikuzayo nti eruzira bwe nalina appetite eruzira w'essaawa ya leero si yoyo wedda abasajja bamu ate edda baatukanga nga mbume bamusingise ku meere sima kabula muliro tiisanga sigamba nti mugende muzze emisango si kirungi naye okusinziira nga muntu ogenda olowoozamu bukuluma wakatuuka kambagambe ewantu okasobola okukunyiga ku poliisi bwe yasobola okukozesa influence ku poliisi oli akozesa influence ne bakuba emiggo n'otalya eri bakati ya musulo eno yaki naye bw'ogenda ebuzira muganda wange ogenda kulya emmere mu budde ate mirundi ogenda kunaaba eruzira tukozesa shawa nagamba abantu eruzira aliyo shawa actually bagambe boti buli kimu kiri self contained eruzira waliyo shawa onaaba nalyanga breakfast tugolola actually wagambe nti si bonna tibagolola naye oyo atagolola buba bukyafu yabatayagala kubeera ndowooza uniform ebeetukula olidde ate oluusi basanga balina na ppeeya 2-3 ninagana ogigolola naye nga ate kikakatako okugolola kuba buli omu paasi eyo baya woodi namba eruziro bakuleetera ebyokulya bakuleetera amata banetuyatulera amagi nalyanga amagi amafumbe n'endya amasiike buli kimu naganja bazanga nyogendeko kilo 6 ne ngamba eyansi b'amanyimbo naabona TV olaba twalaba kapira paka saa 6 ogw'ekiro ndaba osula bulungi nnyo olidde bulungi nnyo ku bitanda mwenye antu basinga tebakimanyi bwe zula aliyo ebitanda abantu tebakimanyi mwenye eruzira osula ku kitanda mukwano kati waliwo eri woodi yaffe eri pisero wagiraba erimu bulumu buli muntu asula mu luumu kandi zena ndowooza kange nasulanga mu luumu nze olidde nasulanga mu luumu TV nene bweti nene nozira baziraba nene naye twogere kano ati ng'ovudde ku ffe twogere kano akawunga akalijjeno kano akawunga ke balya endya y'eruzira eri etya akabasibe ke bali abasibe ddala gwe twali mwembakumu abasibe balaki naye katwogere ku basibe ddala ddala abasibe ddala ddala anti kati ku makya akeera nanya obuugi kati ku makya ku 10 piseera enywa obuugi ku ssaawa 12 lwaki yenywa 12 anti kati engeri yo gyeri eno yokka jukira eri yokka kati zindala ziri eri waggulu zonna kati bo bali bonna woodi endala 11 zonna zigenda ku kiyungu ndozireba balabanga zonna bayita woodi ku woodi emukwemu bagenda ku woodi nali nebasenze bandeteranga buleete kakati fa abapiseero babutusanga mu woodi ekyugi kikusanga mu woodi ate era n'oba oyagala kunywa kikusanga wooli toyimukawo mbogende olowooza emirembe abasajja abo gye balina ekyokulya kyo kikusanga wootudde sigwe mba toyimuka agende wooli we kikusanga kati obanywa obuugi ku ssaawa ezo kale kambali kangeze piseero gikuba gye nasulanga 12 banywa obuugi basigalamu kati fe abakola netufuluma netugenda tukole mwe muli balapi mwe muli bakatikiro kati fe abali bakola ku reception osegere abo bonna abasiba bali bakola bo ne bagenda ne bakola balina parties ne bagenda ne bakola ne bagenda ne bakola ki ne bagenda ne bakola kati bw'omala okukola bakomawo owulira nga bagenda kola ki eruzira waliwo abasibe abalima bwe twali e Kampala mandi teri basibe balima luzira tebalima teri gwe batwala ku faamu afaamu bagenda buli lwa mukaaga batwalayo transfer kati bapiika nga ki batwala ku faamu anti bye baba basalidde convict bye batwala kikuzaayo eri ku nneeyisayo balonda bana bali notorious batwala ku faamu abalinamu ekibulibuli biki abali notorious era luzira tewali kibayi bullying byaviirawo ddala era okusanga ng'otizinga omuntu simanya ki tula nomwe abalina obuyinza atukuba embooko mu bigere anti era tetusobola kukuba bukubi mbooko nga tebatulagidde lwakuba ate era nasoma prisons act tikyotasoma nga article 58 article 58 is it article 58 I think yes or 76 I think tewali musibe tewali actually omusirikale takkirizibwa kwemployinga musibe kukuba musibe munne kati lwaki abasibe bakuba basibe naawe bakikozesa nti afande yabakoze eki
nenze mbeba nagende mbaga ino ni mali ruzira tebankubako yadde akagonaka nati gwe alimu gwe walimu ero sinzenzeka era twabalabanga mu wodi nze twakibankuba n'obuuza n'ogamba kale bakuba tugende mu wodi ne tufuna omuntu nga abaddewo konaga gwe bali bakubyeko lwando muli tuka gwe bali bakubyeko kuva ne wajja nti nedda nze nalabako omuntu gwe bakuba and I felt bad. My heart was aching. Bamukuba I saw enda omwana nga alaja na like go away like he was in pain. And kati era abamu baleka nawe batu babaveeko. Nemboko 2-3 mu bigiri. This Nemboko zina effect. Wala ekigere kino. Abantu asinga tebabisoma. Naye fa abajjanjaba. Wala nsolo kujjanja bana kwesa kigere. Nero olaba ebiseera ebisinga. Kigendo kibinyo kikubamu. Kati ebiseera ebisinga bagenda okukuba embooka ezo ng'olemye kuba bakuwoninga emirundi egiwira. Tebaveri mu bine bagamba gwe jangu oyina omusango tukubi. Bakuwoninga emirundi. Kyendo tukikola. Bapolisi bakamba. Bapolisi. Kalo jinaba wodi emusujja gyogera. Mu wodi. Emboko yo teriyo. Era wozo omusango tebola bakutwala. Polisi wawe yali mukambwe. Ng'aboggolo okufa. Mu wodi 4. Sinagala ku wodi yonna mpaako. Sinagala ku wodi yonna. Polisi wayo nga mukambwe okufa. Ng'obuyinza bwalina bulinga oba bwani wabweru eno bulinga bwa jati. Yalina remote. Kyesigenda kwerabira ruzira. Ekyasinga okunnumya obusibe ruzira kulaba Zainab. Abasajja aganda ko bali baka. Ekintu ekyo kyannuma. No omusajja watingisha vibes. Emusimeya yena mulaba emusimeya. Simunako buzibu. Ojja mulaba ali. Tebamuvaako. Ngana mukuwa namugaye nenga njamukuwa omwe interview. Saa 11. Gambye zibade zinanga musajja agambye sebutika yo KBS. Tengisha vibes. Twaleka ngo saa 10 kitundu, saa 10. Twalinga ku Soroti. Ngakuta akazanyo kaba China. Waliwo amawuli agadde ku Soroti. Ati waliwo akaba China wakati asimanyani akaba China. Kati wekavaako 10 kitundu ne kuddako omunyo gwebweru. Era nange nalaba Soroti TV ngande kuzira. Banange nalaba Soroti TV omunyo gwebweru nganje ruzira. Omunyo gwebunayira. Nenda ba agafudde mu America amatama nenda ba agati nenda ba era nalaba Soroti TV amoli ago ndagalaba kati saa 11 ngambira bawa saa 11 nga tudda kwe musimeya tingisha vibes abasibe abaligwa natumira nnyo natumira abasibe obusibe bugwa mbisa na buyonjo na kucha Katonda tingisha vibes wagwa ne kudda ko Zainab. Zainab nganako wa Zainab tebogera batajja akulu betunulira nakawala tebekisinga tebakola kyokka abasibe balaba Zainab nga bamwagala nga balina okukagoberera. Ekya chance kubasibe abasibe bamanyi obulango bwa TV. Naba siki batendant nga naba bwayimba akalango emitwalo gye biri mu nsaba kana akabe tekisaka akafate fast. Omusibe nga ali kalanga kayimba ngamba. Abasajja bayimba obulango nno gokyali mu ebyo. Bakayimbira ne bubuuza kakati ono senga bamu omulimu. Nabiranga yakayimba. Twogereka unsula. Ensula yeruzire erietya. Twakyali ku mmere. So kumache bakuwa obuugi ku ssaawa 4. Obutali musukali. Obutali musukali naye ate era sukali. Osobola okumwetuusako senga obuyaga. Otobantu bandetera ebintu nakabira wadi nali dona. Anti laki nakabiranga wadi. Kati lawo ogabira wodi yoneyo. Nalekayo katoni y'amata, nalekayo sukali kilo 10, twalekayo ebintu bingi. Kati zozera kilo 10. Baso ogamba abasibe bonna. Lero muyo wodi. Twawako different words. Abatesobola. Se twawako wana wako wadi eje nalimu ya Nick Mwari tubayo kilo 3 nempako ne wadi endala nempako ne pisero. Buli ali nafunako wadi. Nafuna wadi nganya. Ze nako kilo 3 baga. So kati bwebamala okugira mu kusaawa 4 mule baleetera emmere. Baleetera emmere kusaawa 4 nga bagiteeka mu yuyu. Yuyu cheche. Yuyu ze sowani. Ani? Yuyu. Ze sowani. Ze sowani. Lwaki muzita yuyu. Lulimi lw'okukomera ngaera wona alaba nti bwe tunatuuka ku kiiko ky'ensolo tuyita batanga. Osegedde. So kati ne bateeka mu yuyu emmere naye ebijanjalo biba bulungi. Bayidde ebijanjalo byeruze biba bipya. Sagala kulimba. Biba bipya. Kyokka ddi ankyali kuli mandi. Bipya. Ati ng'obeerayo wiiki emu. Oyinza okubanga amayi ebbanga lyaliyo kawiiki akakamu. Yasangayo kale ebiru. Saala bako ebijanjalo bipya Rusira. Bire ebijanjalo oli supu musogaba munabye mu ngalo. Nedda ssebo. Kati n'oyo supu omulaba. Yageza abasibe. Akola ono omusajja bannaye. Akola kasikini
mukwana sijja kakolera luzira soka sikidi kati olwo bamaze okulya batayide mu juju bamaze okulya era ndoza walabanga abasajja bateramu ze swani zibaawo poliye era amalo jijjulaawo boyira batandika okuleetera wotudde boyira kyeki babavunanyizibwa ku mmere ye boyira ne baboyira kifu boyira akolanya abantu benga mukaaga abagaba kwata bali bajinkako jibagaba ne tukakkane era ati musango obutalya mmere ya komera musango obutalya mmere eteeka tolimanya eryo guba musango obutalya mmere ya komera n'aba abajinkaka lya shalomu nno lya shalomu wandiridde n'ogaana guba musango okuzira emmere y'ekkomera mmere y'ekkomera tebagizira oyagala kufiira wano segedde boyira amaze okusavinga abasajja balidde omala okulya lekawo esowaani yo baboyira bajje bategule segedde ofuluma ogenda nokutegula eruzira nokutegulira olumala okulya olekawo esowaani beyakusiba alowooza oli eyo obonaabona kumbe ne bakutegulira oli ka self service bakutegulira gw'omala okulya lekawo ogende gy'olaga kati bo bajje bategule kati webategula bagende booze baboyira abo kati ne mwiramu era abakirininga woodi kati bamala okutegula nga bajja bakirininga era bo bungi obuyonjo bungi eruzira nga bakirininga woodi kati bamala okirininga woodi tokkirizibwa kuyingira nga bakyasiimuula kyekikubya emboko mbigere naye era tebasooka kukubirawo basooka ne bakuwoninga toyingira tubakola ki basiimuula ne kale kisinzira abakulukulu kati ngaffe wakirizibwa okuyingira Paralegal, RP Boma. RP Boma means what? Regimental police. Ani? Regimental police. Abasinga bakiyita respected prisoner hapana. RP. Ate Boma ekigambo Boma kitegeeza. Boma kitegeeza komera. Boma se komera ngamba Boma. Oba toyise komera gamba Boma. Okay. RP Boma. Regimental police Boma. So kati awo bweberanga basiimuula ne bamaliriza kati bamaliriza okusiimuula awo nga musobola okuyingira mulabeka TV mukole ebiki ne TV eruzuka ku phone bo bagiteeka ku TV yeruzire yesiibako tevaako tuziba 24 kasoro wala phone kusawa 11:10 nga bakatuzukusa TV ng'etandika paka kolo kiro sawa 3 nga bajeka amataala mugenda kwebaka ngolo mukola ki kati ffe actually zindoza zikoma sawa nga 4 kubanga teeka no naffe twalisangayo tukizibwa kulaba TV sawa 4 okudda waggulu ziba sawa 4 naye okuva ku sawa 10 ez'okumakya paka sawa 4 gwe kyagalira kulaba kyoba tokoye olaba wuukoye nga weebaka so kati bamala okulyawo ne babategulira ne basiimuula nga bagenda bakola ebyabwe kati ku sawa 6 awo ez'omutuntu eyo gye balidde gye bayita lanchi ku sawa 5 gye bayita lanchi kati ku sawa 6 awo 7 ne batandika oleeta sapa ekyo kyampangula ne batandika oleeta sapa kati sapa ne bagijjula ku sawa nga 8 kitundu ne balya kati bamala okulya 8 kitundu ne balya bamala okulya era nga bwe balekaawo baboyira ne bajjawo bakirina ne baddamu ne basiimuula segedde ne baddamu ne basiimuula kati awo abaagala ne mugendako mu kawanje ne muzanya ku mupiira ne muzanya ku luddo ne muzanya matatu ne muzanya osegedde buli kyamizanyo gyekiri era nze nanyumirwanga nnyo akapiira era nga 24 zimba mu kasaawe gwe yali refu nali nakuzanya kubanga ttiimu yange eya piseno gireka ku final be batutte embuzi ndoze era be batutte embuzi kuba bali basamba mbuzi na kikopo biki tournament zibeerayo nnyingi olide zinalinga mu kapiira era bwe namala tournament yange nze ne banta saabasambira ku final kuba nafuluma 24 final kyamanya yali ya Christmas kati awo ku saawa 8 nga balya nga bagenda mu kawanja bazanya kati weziwera 10 abakuba akadi naye era nga bwe nagambye ku kyamasimu woodi ebeekuba ye olede eba yagenze dda ku masimu kubanga eruziira sawa 3 zibafuluma muddamu okuyingira mu woodi sawa 10 kati ezo sawa zonna woodi ziba oba 2 oba 1 nga mukuba amasimu kati sawa 10 bakuba akadde nga muyingira kati we muyingira ebweru tusuubira okuba nga wasigaddeyo bakulembeze bokka leaders naddala owalimandi tokkirizibwa kuba bweru nga bakubya akadde era bagamba ezira enkuba terina kukubira enkuba tekuba musibe omusibe takubwa nkuba era olubanga ebire bigize katolaba nga buno obudde aba yakakubye dda nti muyingire mu woodi akaani akaleeta akantu ake yakaleeta omusibe takubwa nkuba ekuba etya ne bamala bakusanga wabweru ng'enkuba ekuba omusibe okuba enkuba mpozi kye nalabayo
mpozi kale yinza okutandika ne bakuba kadi ne muyingira kati bano balapi bakatikiro bano simanya osegera bo ne babeera nga bayamba kuyingiza abantu kati so omusibe takubwa nkuba sawa 10 bwe zituuka ne bayingira jukira kawodi kabolede kayonjo osegera ne abamu bagenda n'okunaabako sawa 10 amba banabye demisana abamu eri Luzira Katikkiro agenda okunaamwenda nga mukole ekkubo nga mumuvira agenda anti abamusajja mu lwakitiibwa Katikkiro baba bamusalira baba bamusalira kati woyina omukolera ekkubo omuntu afuuka atya Katikkiro anti kati tugenda gendayo nja kujjukirawo Katikkiro kale kati omuntu afuuka kati tokatumaliza okulya n'ensula then tudde kukulembeze omuntu afuuka atya Katikkiro wano kati omuntu afuuka atya Katikkiro bakusalira n'okutwala Luzira ebiseera ebisinga oba obadde ku limandi nga tulaba enneeyisaayo abaserikale balaba enneeyisaayo bulungi omuserikale yalonda Katikkiro naye woofiisi ya reception yemulonda kuba reception ndowooza gwe mutima gw'ekkomera Luzira olaba batuukira ku reception ne bakuggyako information gwe mutima gw'ekkomera segere so kati reception era yekola ki yegamba nti omusajja ono alina empisa katumuteeke wano atuyambeko kubanga egyo emirimu gyali badde gy'abafandi nitumusuubira kusula mu ward segere so kati ateekawo nga omusikaawe oba omusigire nyamba kweyo ward nga tulina omusika wa Kristo Papa kakati n'afande naye agamba nyamba kweyo ward nga twalina inicharge boma yakola ki yagaba ebyo ebifo wabataliiwo waliwo omukyala yali akola mu ofiisi era naye nga amuyambako bw'atyo segere bakwasagadde boogera mannya kwafuna obukulu tuzze mu lanchi wali tukumye ku saa 10 nga bavuga kale bayingidde nga batandika olaba amawulire biki kati nga batega kali katingisha vibes akakemusi meeya kati wodi zonna 12 kubanze nayingiranga leeti engeri nakola ku reception ng'olusi bamala nze nkyali waggulu nkyakola niyo ogenda okutambulako mu wodi olusi ng'olina gw'oyagala ogamba nti nkyagenda mu kooti olidi oba musenegidde PW olina omutegeeza nti gwe ogenda mu kooti ng'olwo ngenze ku kompyuta ntuddeko nkebedde nti omusajja ekituufu abadde mu kooti era oba biki enkya nina omutegeeza ddayo mu ki aleme kukeerako makyanga talina idea yonna asone programu nti enkya alina okukeera mu ki mu kooti naye nga buli wodi yotuukako bali kutingisha vibes MC Mayor buli ward nga bali kutingisha vibes MC Mayor highly powerful man very powerful Luzira ye baba nabagamba nabanye bakana ekintu kyenera ba TV ze basinga okulaba Luzira ye KBS ne Galaxy abana bakonkona omuziki gikonkone wali akosima ka top 30 sima top 30 ya weekend olw'omukaaga kati balabako ne balaba akalodi Amoni ne balaba sima ka ditacha obwekiro bali abami balaba Galaxy ne KBS ate NTV kusai balaba NTV amawulire getulaba balaba NTV yo kama wulire lwaki bakikola batyo nonega namalala tugalaba bukedde biki NBS ne NTV ate wodi on actually bakisetinga no kisetinga bwe kityo ndi waliwo ogenda ku DStv yabeeranga automatic ngera sawe mu oluwera yekyusinga nedda ku NTV ande ne unyo sibe olanda program ekyencha nendaba byonna programu zonna amanye dollar nama programu zonna ndalaba ekyencha sebo kyabukedde programu zonna Luzira omuntu asobozi kolaki oziraba kubanga eddembe tulina wafunanga omwana wala remote natekako buli kyayagala mwenna ne mulaba lwakuba tebakuwaza ku TV what is okuwaza okuwa mawazo kwalika ngameti owakanya kiki wabataddeko nakulaba bulabi lwakuba nti waba musajjawo kati nze mulimu bwe nabeeranga nga nze mu wodi nange ne ngamba nange sibyagala njagala nnyo nze omupiira wali Paraligo nova ku Paraligo ne kati oyinza obabuuza kakati bane tulabe ekimupiira tulabe bino kyatereko lipule n'ogamba nange obwedda njagala lipule n'oteekako lipule ozegera ekyo kivunaanyizibwa kola pirimoti yalina obbaterako bye mwagala naye kati ffe twabeeranga kale osooka babuuza nti bane tulabe ki ku kino ne kino tulabe ki nti tekako kino ogenda ne majority of course katuyingidde mu wadi wano wensinga okwagala wano ensula tuyingidde mu wadi kakati twogedde okulya twogedde ebyemizannyo twogedde obuyonjo twogedde empisa wano ewakulu wetulaga tugenda okumalira ensula kakati ensula Luzira
batandika kusaawa 2 kasama uliege NTV gagwa oba gasaawa 2 kitundu kuba nako zo gagenda paka 2 kitundu pakati so kati gayitamu otumala okugalaba ne batandika okupanga ekigaali awo ekigaali muganda wange nga tebanina kutwa bino tuyinza byogera mujja kulya emmere mujja kukola kinaye ekigaali ew'okwebaka ew'okusula we wava ttagali awo we walumisa obusibe n'okaaba mu mutima kati nga ffe n'ogamba this is how people sleep you appreciate life more ng'ogenzeko ebizira n'olaba engeri abana gye bebakamu kakati saawa 2:3 nga batandika okupanga ekigaali so ekigaali ekyo tusobola nti walabanga wodi 12 bwe yali kuba ye wodi esinga obunene walabanga bwe yali kati jukire no busenge neno busenge kati makati awo abantu abasinga bakola basula so balawo batanga kyeki batanga ze bulangiti batanga so balawo batanga bulangiti ne batandika okubapanga okuva eri bulangiti bateekawo emwemu gye balawo bulangiti emwe b'akantu nga bameka ne wodi ndowooza wazira wodi za tayiro zibuli kimu ebintu si zonna ezimu za tayiro zonna bali mu kuzizimba nze naleka buli kimu nga kiri badanso zikolako ezita naye ezimu bali basibyeko waafunga endala bagenda zimaliriza bulangiti ey'emu accommodating abantu bameka bulangiti emu baneneko ekola accommodation y'abantu nga 3-4 kisinzira obungi bw'abantu abalimu eyo wodi nga bwe nagambye nti waliwo twatuka nga tuli mu 200 mu meka kati saa zino navuddeyo tuli mu 108 tegedde so kati ekola ku bantu 3-4 bwe babalira nga mwebakawo 3 nga babawa ekyokwebikka tegedde era buli omu yeebikka naye nga babapanze nti omu watunula eno omulala alina tunula eri ono watunula eno omulala alina tunula eri paka we mugenda paka gye musula paka we muggwayo kati bano balina obusenge nga namwe muyingira mu bwammwe naye nga temunnayingira bano bamaze okupanga ekigaali osobola okutigala ng'otudde nga bw'olaba ku TV. Waliwo kye nalaba waliwo odyemu gye nalimu nga baleese abaana abo obebasa waliwo abaali tebajjaawo oli ne bamulinnyako weebaki ajje munne anti kati era kikugambye nti kiddayo ku kiri population eri mu kkomera ebyo ebiseera bwe baba bangi muyina okujjaawo kati bo babasuzeewo naye muba 5,000 nga beebaliyo muyina okwebakamu kubanga ate omusuubira kufulumya kutwala wuwe oba oyina okusulamu kakati gwe oyagala nze neebake bwe nti oli omulala ye nga talina wagenda kusula kitegeeza balina okunnyiga naye bamunyige ffenna twebake ebbanga lyomazeeyo kaliko instant kati wali abantu abali asthmatic wali abalina chronic diseases teri muntu yali afuddeko oluzira awo nga gy'oli tuyina kye tuyita oba oyina athima abalwadde basula nnyo okusooka eno batanyiga ati ka tuyina 17 tuyina 14 tuyina 19 kyeki munebaka tukupanga okusinziira ku ki sobola okunyiga mu 17 sobola okunyiga mu 14 17 kiba kifo dikado kuva no paka no 17 okuva no paka no 14 nga kitegeeza ki ngawe babapanga we bati ng'abantu bali 19 baliwo just dinya formation ya mangala formation ya 442 kakati tuyina eyo 17 ego yo muteke mu 17 muteke mu 19 oyo muteke mu 19 eriwe esinga okunyiga nje 14 yenyiga anko baba ngabu monde 14 oli wenyini busosi wakati teri kwekyusa bangamba kasita wala munnaye bakendera bebaka bulungi ko bamanyina okwebaka ne bakola n'emikono bwe bati simusamulabako yakola bwakyo tikati golabika population yeba nyingi kibakakatako okukunyiga naye bati population nga sinene ibo bone space buli omu nebakanga bwayagala batange emungereko omuntu omu niyebika n'ennamba mwe abamu ku bakulu ababeranga mu makomera wali wana abaana bali mu kunyiga babanyizenga mulengo ate n'ebbali waliyo abalina emifaliso waliyo abalina bulangiti bebakanga baami abo bo bebaami kakati abo bebayamba ku nzirukanya ya woodi kakati omwana oli asula wali talina sente zigenda mugulira sabbuuni olidde so kati ono ali wano kijjamu kakatako gamba nti woodi njiguliddeyo box ya sabbuuni omwana oli asobola okuva mu ki mameyonkuba aveeyo nga muyonjo dakika zaffe nga mukaaga olidde aveeyo nga muyonjo tobulangere babeeranga bayonjo segera buyonjo na mpisa era kati oli asula mu ikomandi tuziyita ikomandi
basula mai command kijama tukuwa olw'omukaaga ebiseera ebisinga twasondanga okulongosa ziwodi zaffe ziberenga ziri ku mutindo zinyirira tiles shawa zikola bulungi toy flashing osegera byonna webityo so kati onasula mai command kimukakatako gamba nti leero wodi njiwaddeyo kilo za sukali 3 leero wodi njiwaddeyo box ya sabuni lwate mwagulanga spirit kubana abasaliddwako enviiri anti spirit abamu bamunywa abamu bamunywa ne sanitizer bamunywa banywa ki sanitizer so kakati bora amunyonganywa wachi amunywa ayisha ikasala banti aluddewo okunywa mukenge asolo mu nganywa sanitizer Fred yabye nempola oli abeera mu komera na oli anga waddewo okunywa ku mwenge nanywa sanitizer bulungi nnyo yes, I know it's 95% ethanol talwala era ne wobo olwadde bajja kujjanjaba waliwo n'abali vola banga tekikirizibwa sanitizer yennyini tebamukiriza mu wodi woina gwe mulaba era abeera musikibe na mu office kyekyaganta ne spirit eruzira nti abasajja basobola omunywa newunyanga omuntu omutaza nejjirita lwaki omutekamu ka spirit naye ate era oyo gwe basaze bw'abeera ne mukwano gwakola mu office kati nze nabafunanga ng'obeera ne bakyali bonaga mwana bava kunsala kumbi nempa kuki kusanitizer n'omuleetera n'omufuirako n'omugana naye siiga nga ndaba kubanga ogenda nako omugalo n'okanywa olegedde kwagala ne sanitizer nayo kyabbeeyi omuntu okuwa ka sanitizer kyabbeeyi so kati n'omufuirako n'osiga mutwe obutabutuka nenga ne mashini gye ziri amashini nakano jinsa zisa babaga kunsala nabawo gwe basooka okusala nendaba omutwe gwe kati bagumujjamu gwonna gulimu no naye tebagifuirako ziba ne oil tuba ne oil bateeka kwa oil kati anti oil ayamba mashini si mutwe gwange olaika wasanga ziwodi nali ku wadi 10 when natuukira anti abapiira batuukiraawo nengamba boy namugamba mashini tugirekera nze bansasa girita buli kimu kibayo kyoyagala naye gaya asala ine experience yawamu amazzi nga asala bwava taddawo asala lumu bwati katala nga kiviri kyoli rasita ekati bakyagala nnyo ekyo kyagala kiyonga yawamu amazzi akale byagira watuleka byaka amazzi era wasala taddawo bajjawo experience dakika 3 abakumaliriza gababa dakika 3 nyingi bali atajja abasala enviri eruzira namala akola salunye e Kampala afa bugagga mu dakikazi wali bana abazeyize yabagala akawala abana bakasana singa ne mashini ne yakawala nga kumazi Allah abana basala ate muleta kusala yakusala do musayi teri musayi bujja na chewu musayi bujja na yakusala jitanga tempya bakajisumulula olaba bakisumulula olaba nakwa sokolongo senkwawa eno nawe esale ne kati okubutuka ate mukulowoza kwa nana emusala anti chovola banga ebisere ebisinga tugula era ndoza wajja walaba wabira ku kantini ka kantini ojja ne sente zo ogula kyoyagala dagali amanyo burashi tusi burashi ogula sheva nogula sala bakafuta shave luzira tuina zibiki nera nafuta shave erozi tumia purchase yes omukiriza okuyingira purchase so gitumia okay uri Freddy njatwogere nga tumalizo ne dakika nga 3 nenkwa nyo tusazeeko ebyensula mbadde mbigambi tumaliriza kati biba tubiba twogera ku obusosoze obusosoze gye buli eruzira bweyoleka mu ngeri ki bweyokera mu ngeri nyingi mu basibe bannaffe omusiba asobola okusosola omusiba asobola okusosola nalabanga kangambe oyinawo olaba walaba womusingako ko katono natandika okuwalanira olwekyo kati nakisigane mu banne omusibe sige ninga naye aba ayagala naye alage nti ate naye wamaanyi waliwo omwe yaŋŋamba maani namwe nga ngenda okuba essimu kyali we munnanga nnemesa wali eri ku bosimu kyekyo kyenkugambye nti babalemesa wabaawo embeera ye naye nga waliwo obutakkaanya naye era ebiseera ebisinga oyo ayinza okujja nakutuukira naga naye omusajja oyo lwaki annemesa essimu lwaki osegera kati n'omuyita n'omubuulira n'ogana naye sajja wabazza okukuba essimu ayina ensonga lwaki abadde azza okukuba essimu ayinza okuba ayagala kwogera n'abantu be oyagala kumweyimirira ayagala kusaba ku ssente zigenda muyambako okukozesa wano ate gw'omugaanyi muyukalira ekiika 3 ayogere n'abantu be segera so kati oli aba muli kuba omugambi
ajja kikola nesi out of goodwill, out of love, just because omugambyeko nti akitegedde nti akimanyi yoli yaze n'agamba bakusiba lwa sente zabbibwa zali okolera bagamba bwe bakuta kati emisango gyali tebakyakubanja emisango gyagwa tebakyalina manja kati nawe bakusiba n'okola ekibonerezo kyo oli bakuta n'ogenda n'okola actually bakayita kalodi pass kyeki kati bakonvict baba kalodi pass ako wakakuwa ogenda nako bangamba mbu kakola omwezi nga mulamba tebakwatako kanawe okayina nange nkayina oba tokwatibwako balomwezi mulamba naye bakutte musango busima kongoni nyusinzi simamusanzawo ntambula onkwata ontwala awo nakasaavinga musajja bakuwa kalodi paasi kakola omwezi mulamba ngamba kakola omwezi mulamba bakati bwosembya bwenza okuwa abali eyo abavubuka eddaali yo 26 abali mu age bracket yo abavubuka obaka bwenyinza okubawa twewale nnyo ebintu ebiyinza okutuviirako ogenda mu kkomera bwe kiba kisoboka tunoonye emirimu egy'okukola ebiseera ebisinga kati nakiraba eruzira ogaya omulimu gw'ogumu ekitundu olunaku naye ruzira walabanga abasajja bakolyanga nusu 2 nusu meka nusu 2 olunaku ngagenda gulamu kati naye bakufaamu kageze ku faamu okolera nusu 5 olunaku ogenda kukolera emyaka 3 senga wano okolera olunaku ogumu ekitundu okumala emyaka 3 kituufu tosobola zisereka zonna nino ogamba nti otereke 15 mwezi 15 times 30 jiba 45 jiba na 5 omwaka no omwezi so kati omwezi bwe jiba namwe kituufu togenda zikozesa togenda zitereka zonna nzitereka le ekyabiri kakati ngamba nobo tese mitwalo 10 okumala emyaka 3 omwaka kaba kamu 2 times ne kakati ogenda kufa wagana okukolera ogugumu ekitundu n'ogenda oguba akasimu k'omusajja okabbi ne bakusiba emyaka 4 emyaka 4 n'ogenda ku faamu n'okolera nusu 10 okumala olunaku zesente mekezo nusu 10 naye nga kyali webweru eri ojjukira yangamba ngende empoota mwana afune naye ogumu ekitundu n'eŋŋaana saavuka tuyiga okukola tuve okuyiga ebyamangu tuve mu byamangu kyekintu ekimu kyekiza eruzira twewala okulwana actually twewala ekintu ekiyinza okutuleetera okugenda eruzira kubanga si walungi nga wemba nyonyodde muyinza bamu busangayo comfort naye gwe ng'omuntu alina ekigenderero ekyobulamu weewala eruzira kubanga obudde bungi bwebakumalira sege nti mu myaka egy'esatu usanga nalinja kuba musajja w'amaanyi bakusiba alina omukazi saalina mukazi era siina mwana ate girlfriend siina kati wafunye ku kyana siina kyana ebyana biri eyo byagala musibe ebyana bya bane Fred ye Katongole talina mukyala yakaveeruzira ennaku ndowooza 4 mujje mumukoleko nabagamba ne mbatajja abeeruzira batunzi nga wakaveeruzira owaayi sinafunanga mukyala tera nagenda simuyina kati ogenda kufuna wanyakoze kusha mu 256 abaana bagenda kusaba bambi musajja mweru bambi so mbane Fred Katongole nga tunyumize mboze dakiika emne saa emne dakiika 3 mnabidde interview eno twogedde ku byeruza naye bya changes in everything you do avoid ekkomera tetugasukka tujja mwongeze mu maaso nga tumyamu embozi mpola mpola kyatugambye bo bukadde ebisatu yabusigaza oba awowo toyogera wao if you know musule bulungi akakuba akataina tukoledde wano kamera kuliko JB ne muko Beka abalwaninga nga YouTube nga ndi mukomera bandese nga munda bakeyo kale basajja bange mbalabi ate basajja balungi balina buzibu bakwadde gundi bakututeke ewaabwe bantu tejenva bakwadde ebyokunywa byabwe buli kimu bampadde bakimunywesa abantu enjaga ndakomya wajje ebyokuwa abantu enjaga buli muntu ajja mu muwanjaga omwala yajja ne mu muwenjaga buli ajja mu muwe ebyokunywa byengamba si byebyo kubanga sibinywa katoso agenda ajje byo babbe kano tanywanja ebyokunywa bino byenva okunywa kipe timulagi tebasobola kikino ekyokunywa kimva okunywa mwononya abantu bagesi bali tuogerako eyo baligamba nange nywa sinywa njaga sinywa mwenge baligamba nange nywa bino binywedde byombikuse wali abagala okuyamba okuwa ku buyambi so basubira ku namba y'essimu nja kuwayo ku ssente wakuliseeyo so gisoma nakyo kisoboka esoma namba y'essimu bagise ku yiyo
gwe tojja baayiyo enamba yange yeyo gye mulaba wansi ali 0705 271973 atuvaano tugenda luzira nayo tugenda okukyalirako tugenda luzira kati musule bulungi mbeere bulungi mweraba